kino kitegeeremu abavubuka olina ebiro oli ku mulimu osobola okwegatanira n'okufuuka omuntu omulala va malala va mukuba ssente ebifaananyi va mukwata iphone oli munamu omanyi gekakusaba wakazina esimu zitekiriko nayuyita ate okumuaayi bayinza okuba baliwakuwabamubalwako mukama yebasi kyonna kyona okuwaliririzako omulala nga kikusibirwa okwongera babi abantu bonna bemulikumba abadde obulungi batandika bwe batyo naye tebayitibwako biro byabwe tufumbirwe fumbirwa soka wetegereze wanjomera ate netukabira omwana waffe afudde muto soma ate abakozi so saabeyongerako kitukola mukama wange nze nakoze leka mukama wakebere alabe nga bakoze ki bakoze weyongerako abayigiriza ne bagenda okukola kyebakoze ki kyebagambiddwa leka musumba akwogerako naye teweyongerako amanya gange genze mubi abayigiriza twetaaga abantu ab'okutuma tunyaga abantu ab'amagezi abatwetolodde tunyaga abantu abategeevu mu kanisa tunyaga abantu ab'amagezi mu ggwanga naye bakwasa ofiisi n'otabulantabule bakukwasa ofiisi okuwaniramu mukazi yesu bakukwasa ofiisi n'alakola naffe abaali tetusaala gobakwasiza ofiisi ate otaalamuwabajja okukira obuyambi mukama yebazibe tengerera nga mungala kuteekayo ekkuuli naye mu linnya lya yesu ojja kuyitawo kubanga kwebanakwali mukama bakabona abantu bagendamu bajingire ku kisa ekyo yesu n'atagenda nafuta eyo nanyengawo yesu musumba nze wekolera neyigatandagate olina okwagala genda mugulu gye bagala abantu musumba kakati ekika kyange kyonna kyanneefuulira wali osumira ki ngako wali otuulako emmandwa ate kati walokoka bakulogere ddala paka lwomuterero oli osumira ki baali bagengere kuggwe baali bagema kuggwe kayate gwe muntu wabireta ne babikola ki ne babiyokya yesu we yatuuka wali bonna abaaliwo baali balina obudde obukyusa okutambula naye okumugoberera okulya ku ye okufuna ku ye naye tebakitala niba okuba n'ennaku zo ng'okyali ku mulimu ogwo niba okuba n'ennaku zo ng'okyali n'omusajja ogwo niba okuba n'ennaku zo ng'okyali na ssente ezo niba okuba n'ennaku zo ng'okyali ku nnanga eyo niba buli omu otudde balinawo nnaku niba okusefinga si tekijja kutuuka ng'ekyekitaano bwe kibula mu busubi onoona n'ekyokyawaka muyinza okumala omusumba bwoba okyakulaga leka kutwalayo abasajja bangi awakuotanaaba naaba twalayo ensonga ezaki buli akyereka akubire mubalu jamu omupiira jamu asero bagikuba simaniririrwa kulu Yesu Kristo nebaza Katonda olwekyo kyampadde omukisa gwampadde agamba okwogera ku lunaku olwaleero. Lunaku olwaleero lunaku ensi yonna lwejjukira nti Yesu yali agenda e Yerusalemu nti waaliwo ekyakolebwa. Olunaku lwali lw'amatabi. Lwaki tulufuula lw'amatabi? Kubanga olunaku luli baamusanyukira ne bamujaguliza
olwa Yesu kubanga yali akoze emirimu gyonna nga giwedde. So kiki ekituleetera okujjukira olunaku olwo? Tujjukira olunaku olwo kubanga omulokozi yali anaatera okutuuka ku nkomerero y'omulimu gwe yali akola, then alyoka atufiirire tubeere abalamu. Nti amatabi gategeeza kusanyuka, gategeeza kukkiriza nti omwana wa Dawudi oyo yeebagadde embalaasi oba endogoyi nga zze mu kibuga. Abantu twali tusanyukira Yesu kujja mu kibuga ebiro ebyo, naye olwaleero ffe tusanyuka kubanga Yesu yatulokola ne tubeera abalamu leero. Wakabembawa bwe buno nti olunaku lwaleero lukulu, sanyukira munda mu gwe mutima nti olwa Yesu yazuukira oba yafa n'atuzuukira, lubeere lukulu mu bulamu bwo, si kunywa mwenge, si kugwenda, si kulwana, nedda gezaako okulabanga munda mu gwe ofune essanyu eriraga nti Yesu yakufiirira. Beera munda mu gwe ogambe nti ddala singa teyali ye n'alibaddewa, naawe atannalokoka kikiseera olokoke. Alaba Case TV nkusaba busabi nti bw'oba tonnalokoka kkiriza weegatte ku mugendo gw'abakkiriza, kubanga mmanyi nti ekyokka kigenda kukuwanguza olw'olunaku luno olw'amatabi nga Mukama akununudde. Ekifaananyi ekisaato kibakomeko olw'okusaba kwabwe Mukama. Bwebagamba mu Matayo 7:7 nti tusabe Mukama tunaaba tugongole, tunaaba tugeera. Thank you.